ate wa bwerere. Amina. Tekisinga okunsanyusa si wakusasulira. Ebintu byensi byonna byakusasulira. Bw'oli mu mmotoka wagigula buguzi, amafuta osasula masasule, naye Yesu obulamu akuwa bwa bwerere, naye ate n'osanga oli nga yeekulumbaza ng'agaze sisobola kulokoka. Bassebo ne bannyabo, obulokozi bwa bbeeyi okusinga ekintu ky'olowoozaako. Obulokozi bwa bbeeyi nnyo bwatwala muntu mulamba okugenda ku musaalaba ku lulwo. Amina. Obulokozi bwa bbeeyi teriyo ky'osobola kubwenkanyankanyaako. Tewali kyenkana Yesu bbeeyi. Ebintu byonna obirina naye bw'oba tolina Yesu oli ku bbule. Bw'oba tolina Yesu bassebo ne bannyabo nkusaasiddeko nnyo nandikaabye n'amaziga naye mmanyi ogenda kumukkiriza. Amina. Bw'atalina Yesu tolina ky'olina. Ebyawandiikibwa bikwogerako ne bigamba nti oli bubi nnyo bw'obanga tolina Yesu. Wakkiriza Kristo kibanga si weewaawo oli bubi. Atalina Yesu oli bubi nnyo. Weetaaga Yesu. Amina. Weetaaga omulokozi ayingire mu bulamu bwo leero. Amen. Weetaaga omulokozi ayingire mutima gwo leero. Weetaaga omulokozi akuyambe leero. Bw'oba tolina Yesu nziramu oli bubi. Waliwo ebintu byetaddeko amaaso nga tulowooza biyinza okuyamba, naye bassebo ne bannyabo ndi wano okutegeeza ebintu byonna by'oyinza okutunuulira, ebintu byonna mpewo. Leero weebiri enkya tebiriiwo. Leero weebiri enkya tebiriiwo, naye waliwo Yesu ataggwaawo, abeerawo emirembe n'emirembe n'emirembe. Amina. Njagala kuwa mukisa gwagamba nti leero nange njagala kulokoka. Gwagamba nti leero njagala kulokoka. Nsobola okuwa omukisa n'olokoka nga nange bwe nalokoka. Nange nawulira nji. Nawulira kigambo omusingi ne ngukyusa. Zimba ku lwaki Yesu ebyange ebyatereera. Weewaawo. Nawulira buulizi kigambo. Neetegeera nti nga siina Yesu siina bulamu. Bw'otaba ne Yesu ne bw'oba ne ssente obanga atalina. Bw'otabeera ne Yesu oli ku bbule. Weetaaga Yesu. Amen. Bassebo ne bannyabo Mukama yeebala olw'ebyo byonna by'olina, naye bw'oba nga tolina Yesu tolina ky'olina. Weetaaga Yesu. Amen. Bw'agamba nti leero nange njagala kulokoka, ali mu katale eyo waggulu, ali wano ku kuba atunda enseenene, naawe andaba obulabi mu nsi yonna gy'ondabira, naawe andaba obulabi mu nsi yonna gy'ondabira, osobola okukkiriza Kristo Yesu n'abeera omulokozi w'obulamu bwo. Oba oli mu ofiisi yo, oba oli luddawa, wonna w'oli, osobola okusalawo leero n'okkiriza Kristo Yesu n'abeera omulokozi w'obulamu bwo. Naawe ali mu ofiisi osobola okulokoka. Amen. Yesu talokola baavu bokka, naawe omugagga akwetaaga. Weewaawo. Bw'obanga ogamba nti leero njagala kulokoka, ddamu ebigambo bino wamu nange. Gamba nti ayi Yesu, nkwebazizza nnyo okumpa omukisa, neempulira ekigambo kyo. Olwaleero nzikiriza n'omutima gwange, njatula n'akamwa kange, ndokose, nsonyiwe ebibi byange byonna bye mbadde nkola ne bye bankolera. Sangula amannya gange mu kitabo ekyokufa, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Weebale Yesu olw'okunjagala n'ondokola. Amiina. Haleluya. Kiwedde nange nalokoka bwe ntyo.